Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN 256 mugende maaso n'ogyegattako nako leero njagadde mbalage enkola gy'okola mu stove eno ng'ogenda gifumbirako okugeza ng'omuceere wamu n'ebinyeebwa. Jjukira omuceere guba gusirira nga guli ku muliro mungi, guteekeddwa okubeera ng'oteeka ku muliro omutono. Singa guba gutokose n'oteeka ku muliro omutono, naye stove jjukira ebiseera ebisinga eba nzibu okkendeeza. Kati njagadde nkulaga ogikola otya ng'oyagala ojja okubeera ng'ojja gifumbirako omuceere guleme kusiirira wamu n'ebinyeebwa bisobole okuboobera bulungi nga tebisiiridde wansi w'esseffuliya. Kati okusookera ddala stove eyo olina okufuba okulaba ng'enyoola, ng'ekendeeza ate ng'eyongeza. Kati weebeera ekendeeza ng'eyongeza bulungi nnyo, tunuulira entambi ezo zibeere nga zenkanankana entambi. Entambi zisike zibeere nga zenkanankana bulungi. Ate ekirala gitunuulire, gitereeze. Singa obeera n'okendeeza ddala omuliro nga esobola okwezikiza yokka nga togifuuye, wabula ng'okendeeza bukendeeza ne guzikira. Kati n'olwekyo beera ng'otereeza entambi ezo ze zokka z'olina okutunuulira. Ekintu ekirala, stove eyo ebeere nnyonjo nga bw'ogiraba eyo. Kungulu okwo tokkiriza kugendako nfuufu kubeera ng'eddugala. Buli weebeera eddugala kungulu okwo kabaati ako k'olaba n'okendeeza, tugeze ng'oboobeza binyeebwa oba nga okaza muceere gubeere nga gukala bulungi guggwemu amazzi, n'okendeeza stove eyo n'ogiteeka kalira akatono, zimanye okubaluka n'egira bbu bbu. Kati ebiseera ebisinga ekireeta ekyo kubeera nga nkyafu kabaati ako. Giyonje bulungi nnyo, omala ogiyonja tereeza entambi zo zendi mu kusika zibeere nga zenkanankana. Mu kwenkanankana kwazo zibeere nga bw'okendeeza n'onyoola bw'otyo n'okendeeza ng'omuliro gusobola okubeera omutini ennyo. Kijja kuba kirungi. Mu butuli bw'entambi obwo ng'osobola obbwongeza ne buba buwanvu ate ne bukendeera ne bubulira mu butuli munda. Kwegamba ng'ebeera esobola okwezikiza yokka nga si ggwe agifuuye. Awo obeera ojja kufumbirako bulungi nnyo ebinyeebwa bijje bulungi, biboobere bijje bulungi wamu n'omuceere guba gujja kukalirako ku stove. Ekyo nkikubuulira, beera ng'okyetegereza. Bw'omala ogitegeka bulungi nnyo nga bw'ogirabye ng'entambi zenkanyenkanye bulungi nnyo, kati agenda ng'ozzaako obwo obuuma bwayo buzzeeko bulungi nnyo, beera ng'okuma omuliro. Gikumeko omuliro omale ogitegeke bulungi nga bw'ebeera nga bw'olaba. Bw'omala ogitegeka ng'olaba eteredde bulungi nnyo, awo osobola oggikuma tandika okufumbako ebintu by'oyagala okufumbako. Ndowooza olaba akaliro ako akatini akaliko. Kati akaliro ako k'olaba kafumba bulungi nnyo omuceere ne gujja nga tegusiiridde. Ekyo nkikubuulira. Kati awo oyongeza no ne gweyongeza bulungi nnyo. Okitegedde? Kikye njagadde obbalaga, kye njagadde obbabuulira nti stove eyo osobola ogifumbirako bulungi nnyo ebintu ebyo by'omanyi nti bizibuzibu. Tolina bifumba ng'okendeeza omuliro nga mutini nnyo. Stove eyo ekikola bulungi nnyo. Naye stove ezisinga eziri mu bantu zibeera zaafa kano akanyoola, ate entambi nga ziri waggulu nnyo. Ogenda okkendeeza bw'oti kaggwaayo zo nga zisigadde zaaka omuliro mungi. Kati ekyo kijjawo, beera ng'otereeza entambi ezo nga tonnaba gikuma, zisike zidde wansi, kwegamba zibeere nga zenkanankana bulungi nga bw'onyoola bw'oti n'okendeeza nga zijja kubulira mu butuli obwo mwe zibeera. Kitegedde? Nga bw'omaliriza okufumba tolina gifuuwa. Nyoola bunyooza okendeeza entambi ezo zibulireyo ezikire yokka. Bw'otyo stove bw'erina okubeera stove entuufu. So si kubeera nga mugiyiwako mazzi nga muzizikiza, nedda. Tolina giyiwako mazzi, tolina gifuuwa bufuuyi. Olina kendeeza paka bw'ezikira. Entambi ezo we ziggweerayo wansi mu butuli obwo ebeera erina okuzikira. Bwe kityo bwe kiri. Stove yo erina kubeera bw'etyo ng'ezikira onyodde. Awo ejja kuba nnungi, ejja kufumbira ekintu kyonna ky'oyagala kyonna. Bibeere nga tebisiiriira ng'omuceere, binyeebwa, buugi, ebintu ebyo ebisiiriira wansi mu sseffuliya nga byetaaga okkendeeza kaliro. Stove ejja bifumba bulungi bwonna bw'okikoze bw'otyo. Bwe kityo bwe kiri, kye njagadde obbabuulira olunaku olwaleero. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN 256. Mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga vidiyo mubeere bulungi, mweraba.